It's yet another edition on Sana Media. Tubadde tuludde ebbanga okuba nga tubayitira stories zino. Ne bagamba ffe tugenda ddala eri ku muntu wa wansi eri. Ne tumute, ne tumuteeka. Ne tumala ng'akikubyemu, naye n'atukola ki? N'atuteekako. Olunaku olwaleero nina omuntu omu mulabe ku TikTok banansanyusa. Saa 9 gwa kiro mbaako nga nninze episode ndala. So olunaku olwaleero nagambye kamunoonye. Waliwo n'abamunsaba awo mbagamba ne lwaki tomutunoonyezaako. Big up Nato Boss n'aba nkwagala nnyo. Yagamba lwaki tomunoonyaako ne tulaba engeri kisobola obba nga tukola ki? Tukikwasaganya. So njagala tubuulire tugenda nnyumyamu ebintu bingi bulamu bwe oba asoma bupikini maama taata bagenda okwegaana bagenda okuzaalawa bagenda okukola ki yenna wano. So olunaku olwaleero njagala abeeyanjulire. Yes, mwasubye Muteebe Banyawo ne Basebo. Mwogerako n'omuvubuka amanyiddwa nga Oilo Pro aka CEO Ssaawa Mwenda gwa kiro. Capital Misinde muganda wange ate nga eggumite. Muganda abaana baweweera engalo so otabeera gumite. Kusaasidde muganda wange kati nabasazeko dda wano ndi wakubannyonnyola buli kimu. Emisinde enziruka gyenkana ki? Gwe omanye emisinde gye nziruka muganda wange nkwero ki gye ntambulira ku ssaawa ziba mmeka sekondi ziba mmeka? Okwata kitofooni misinde giba ki? So tetunatuukayo njagala osooka otubuulire lwaki amanya gamatuufu gwani? Amanya amatuufu bapita Sebadduka Owen. Sebadduka Owen. Kati Oilo bakusinya foni Oilo Pro lyo lyavaawa? Kati erinnya Oilo Pro omanyi nali nzannya la cross ku Mobos ebiseera ebyo. Nali mwana muto nalina emyaka awo nga 8 awo ku 7. Nazannya la cross awo ewa Kocha Isaac. Yeah, Kocha Isaac. Yeah. Lacrosse abatakamanyiso kukabanyi. Lacrosse akazanyo kali awo kalina stick then n'akatimba. Nazannya ngawo lacrosse. Nazannya ngawo lacrosse webityo n'entambulizaawo ennaku n'emyezi. Kati lunaku lumu twali tulizannya lacrosse nga kati nga waliwo kyali nga omanyi yagala kakasa munno okitegeera. Buli mutimu mubeeramu abagala okukakasa nti gwe tonsinga okitegeera. Kati nzijukira amanya erinnya lyange nze Owen okitegeera. Kati nga waliwo kyali omulala kyali ye erinnya sirikyalijjukira fiito okitegeera. Naye kati kyali yali mudaama okitegeera. Kati nga twezalawa naye nga wetuzannya. Kati kyali lumu awo tugenda twekonamu awo njukira lacrosse mulimu ebyokwekuba amaanyi okitegeera. Tugenda twekubamu amaanyi kyali nga tatandika kunjerega oulo biki oli muddugavu nga Oilo abaana ne baseka okuva ku olwo ne bampita Oilo. Kati netuuka ekiseera nga tugenda zannya baana bayitabe bate eno Luzira. Kati netuzanya ne bakasama n'agamba sebo Oilo Pro sebo. Nengamba ye kati nze Oilo Pro. Okumulagirako ddala nti ate erinnya ne likwatirayo ddala. So yakuwa erinnya omuntu bampita Oilo kizibu osanga omuntu ng'amanyi erinnya lyange ddala okujjako bensoma nabo. Mbadde manyi yagenda okuyita nga already biseera bino walina emyaka emeka wati? Nali muto nalina emyaka nga 7 8. Erinnya nkuze nalyo era ne mumbuya otuukayo n'ogamba noonya aba Owen biki bikya bamanyi waxing yo phone okitegeera bamanyi Oilo. Kati kwejo emyaka gy'omusanvu yatandikira ozannya byali nga birimu kasente oba? Kale byaddala byalaba ebyogo omusanvu bagulimuko ekyamakulu kubanga ku lunaku enkulu batuwanga obusawo bw'omuceere. Mwana byalinga bingi oluusi batutambuzaamukawo okuba ebifo ebimu obeereyo mu dipo nga ebifo ebimu tobimanyi n'otuuka ekiseera kati obimanyi okitegeera. Eno nnanno zozannya then ku lunaku olukulu yakuwa just kasawo ka muceere oba bakuwone batuwokyanga seba abazungu batusalanga kakako wali kiki n'oba kakasamba tajjukira nze nali nkubamu wali ne bu freestyle bakubamu wali bu freestyle wali ne njogeramu nga Kavija Junior wali kiki wali ne gwe nze ndi Western awo kimanyi nga bw'oyogeramu awo ng'amagye gajja nga twalina nga Coach Liberty Kocha Isaac twalina Coach Oboto twalina nga
waliwo ne kochi wange mwerabidde naye nga tukwesanga ezowe ebiseera ebyo naye kati naye natuuka ekiseera nenvayo kocha Isaac yagenda n'abulaabulamu kaawa ate jjukira abaana abamu awo ab'enakawa abamu mwana ab'enakawa baali tebeematira bulungi nnyo n'abambuya ate ab'enakawa ate ab'embuya ate beekatazaayo kitegera nensooka nembyesonyiwira ddala awo naviirayo mu lacrosse. Kati waneeno ku myaka egyo 7 nga maama akukkiriza okgendamu ebyo ebintu? Nze kuva buto mama wange tangana kintu kasita kiba nga mama wange nga kasita kiba kintu nga gw'omanyi kikuyisaawo tasobola kugaana. Omugamba bugambi nti maama kino na kino ye n'agamba kino wala kijja kukolera nga gubalika nga gugwa. Mu myaka egyo 7 nga tokola mirimu waka nga era naawe maama nali nga ngikola ng'okeera ku makya n'okola nze nali natambuzanga emmere awo kooteri ya mama wange ne kati nkyagitambuza awo kooteri ya maama wange kitegeera. Kyogamba osobola obeera ku kooteri nga tokola mirimu oba okola emirimu oyoza ebintu okima amazzi. Ogenze n'ogamba nti wayogeranga nga Vijay Junior so konyogeremu nga Junior awo mwana naye ngezaako katono ekyokogezeemu yeshimukashya kantolekedde ekyatulesya akawungezi ku lwaleero kano kabagambye enfunda eziwera wabula nga guno tugenda ku mulo gwa sinema weekaanye nabagambe story about a boy Vijay Junior's Productions nga bulijjo kwatyo otandisa ne road ayitibwa Oil of Pro ng'ogasseeko n'enaakyala ayambadde essaati ya white ng'ogasseeko n'obuviiri weekaanye awo ng'abazungu amagye ate kati wali nali pro just wakuba eddoboozi likuze abazungu amagye bagateekawo obuteesi kati mu mboozi eno taata ye ng'ali ludda mwana nze bya taata wange gyali eyo naye nze kuva buto simulabangako mwana kuva buto mbaddewo ne maama wange nensoma nenkola ki embeera y'ewaka mwana kati embeera y'ewaka yo tasooka ne tubeerawo twali tubeerawo embuyaawo ekinawattaka naye wano nga kati ngo tuse kuyala nyambuka we bati waliwo kalintunsi awo we bapaakinga boda twabeerako awo mu mbya yali kuba banzaalira awo kitegere nembeerawo awo kati we twatuuka we naweza awo emyaka bwe nali awo nga ndi myaka ngaawo kyali awo ng'enaawo kwesatu kesisi netumenya. Mwali mwazimba twali tulinawo edduuka nga tulinawo newali twali tulina edduuka twali tulina amaduuka abiri ng'erimu liriko edduuka emabega nga gye tusula kati ng'eddala nalyo dduuka ddala nga tulinako ne restauranti tulinako we basiikira muwogo nga kasenteko kaalimu ebyaddala kati kesisi netumenya kati kesisi we yatumenya awo muganda nga obulamu ne bukyuka omanyi kye bayita from grace to grass obulamu ne bukyuka ttano wange kati awo nga nali myaka awo ena ne balyoka ne tulyoka tusenguka ne tuvayo ne tulyoka tudda ku street nga babawa nsonga ki lwaki babamu mwana nze ebyo saabimanya nnyo nababula bitulakita kujjaawo kumenyamu awo besi kiki awo omanyi enkambwe z'esite we zibeera kati tuddamu eyo wansi twasooka ne tugenda ne tubeerako eyo mu Kiganda mu Kiganda awo nga maama alabira ddala kuba bagenda tumenya nga nali mu pittu kati awo nga tetukyasoma kitegera pittu third term saagisoma nga tuli eyo maama kyayiriwa maama n'afuna wasule wa mukwano gwe kitegera mu Kiganda nga yatusuza tubeerayo wa mukwano gwe ne tubeerayo wa mukwano gwe naye ate mukwano gwe fayini yatubeezaawo ko omwezi gumu naye ate madamu yamaani yefuula omukambwe kitegere manyeyo siagala okuze n'abaana njukira twali abaana 3 maamu omwo kitegere nga mugwe mukulu oba nga gwe mutaasembayo nga nze mutaasembayo kitegere abawala 2 n'omulenzi omu kati boyi nendabya ddala nga embeera erala mutaano wange Charlie n'ayombayombamu awo n'agamba muve wange agenda ayogera ebigambo ku kyalo kati nga mama nga yali atandika otunda ku bugreens nga tuleeterakayo wakangona kyatatatuwa yadde na kamereko kitegera mama yange n'atandika otunda greens eyo okugunda eyo ku mwalo ng'agenda akimbayo greens eyo Luzira atamuza bigere kuva mu Kiganda eyo Kasokoso paka Luzira ng'agenda akima greens
kati waliwo essomero bayita Kireka Preparatory baba nasomera ku looni paka P7 ate baganda abo bali eri nabo nga basoma wasomera ku looni kati abamu bona bamazi nze kanze kata namala somewa nasomera ku looni nga mama atunda dodo bidodo ebirusi ebimu abigatiride segera nga mugenda musoma nga agende wa teacher fadi nga musomeramu omulamu abaana basome babagobye bamusomye babagobye kuva P3 paka P7 kusomera erya ostegera kati tubeerawo oyo omukyala kati mama nalaba nga alaba bidodo tebifunamu awo mu Kiganda waliwo mu Kirombe mu Kiganda waliyo ebiyinja ebinene kati nga mama nga agenda nze Sandra ne mama nga tugenda nga tukuba amayinja kati nga gamayinja mukimanyi kwe mugenda ojjako bisatu ebya buleeke nga mugenda mukuba oba ku ssomero mukera kumusoka ne mukera ku makya ne mukuba ebidomola by'amayinja nga bisatu ne mumala okuba amayinja ebidomola bisatu ne mugenda ne munaaba ne mulya kawunga n'ennyaanya ne mugenda ku ssomero ne muva ku ssomero naye ne mukomawo ewaka ne mumala ne mukuba ebidomola by'amayinja nga 8 twalina obuyonjo obwo bw'amayinja naye baba nga tubikuba ate ekidomola ky'amayinja oba kyali ku 2 oba mumeka oba 5 oba mwasa sikyabijjukira fiti ebisinga naye nga tukuba ebidomola naye nze sakubanga nanyo naye mama wange ne Sandra bakubanga ebidomola by'amayinja nga nze nyinza kubayo kadomola nkamu obwo obuyinja obwo bwe bazimbisa kati tubeerawo awo omukazi tulaba batandise tulabisa ku kitundu mama nga awo ngenze mu P4 mama n'agamba tukole ki tuveewo anti kati nze nkunyumiza kati nze wona kyagamba kati oba toyagala bulamu bwatoteyoti butukemu kati ne tubeeraawo kati mama n'agamba tuve mu Kiganda tusengukireko mu Katoogo kati mu Katoogo ng'afunye mukwano gwe n'oyo omukyala yafa baali bamuyita Mami Nalongo kati Mami Nalongo yalina muganda we mukwano gwa mama wange kati wali omukyala we mwabeera nga alinawo naye abaana yalinawo abaana naye ng'omwana omanyi baneno dogo aveera enjaga emukubye atadde namu kawala gisebo kolo twali twebase namujukira bo baali basula ngeri mu kisenga ffe tusula mu ddiiro dogo sebo yagamba twali tusulanga ku omanyi binene ebiveera bya bulaka so babiteeka ne wano ku nnyumba obitegede basosayo ekyo kiveera nga kyetusulako dogo olumu yajja nagamba muve ku kino ekiveera munda twagala sementi nga mukiro nno sanga 8 eyo nga tebateekawo mufaliso kati gwe nkyakunyumiza gwe tonawulirako sitole nkyakunyumiza olaba ekyogamba kyamaanyi kati kwolwo mama agamba tukole kitusemukoza twalina ebintu nabingi twalina ebintu byayala nnyo obugoye bwaffe tusenguka bwe yajja n'abagamba mufulume bagenda teekamu twagala semitinga nnyumba twabeera wabweru twafuluma kusawa mmeka twafuluma kiro okutya gwe ntya Katonda twafuluma kiro ndogo yatufulumya kiro twabeera wabweru empewo netufuuwa nga bali munda bagamba nga yaga mama mulindeko fuluma majikayo omulenzi omukulu mama mulindeko fuluma twabeerawo lunaku lulamba tulaba tebayita bya seminto kitegera ne tumanyirawo egoba mama ngafuna mukwano kati wali yabagamba mama yabagoba mukwano gwa mama yali mu nnyumba yalimu katuvaayo eyo gugwa tugamba kyekiddako mama yafuna mukwano gwe alina muganda we yakafana juzi bali bamuyita Mami Nalongo weyo mu Katoogo batukonekitinga omukazi yalina essabo ne kati likyali eyo mu Katoogo kayumba kasabo twatuka mu Katoogo tano wange netuga tetulina nawasula omukazi natuwa essabo kitegera nga mwetusula naye ng'essabo kateni temwali nakuba fa bagiyiyayiyawo kati bajjajja mbatadde nga mwebali naye nga tusulamu era nga tebali mama waffe lindako we mwagenda nga jjajja amina mama wa mugambye kimami omanyi tulina wakufa n'abagamba mumanyi nange sina wakubasuza mu nnyumba yange naye essabo weebiri kitegere mama wo n'agamba omanyi kati nga totya lindako nga totya bineno nti otidde olubugo otidde biki nze nawe nali dogosite ebyo
fine ebintu babitikale bitika naye nawe nali dogosite kati ngamba kati obiti ogenda sulawa kitegeera kati tuvaawo nga omanyi kiki batuwa tusuzeemu awo tasukasula ku mukeeka mama agenda ayitibwamu newunye omanye twamalamu ennaku 3 mu ssawo mama sebo n'atuleeterayo kakoko boy ne tukalyako boy ne ngamba oba bajjajja be baleeta be bayiga agamba mama naleetamu ku kakoko ne ngamba owesite akakoko akajjeewa kitegeera netubeerawo kati nga baneeno bagundi abasawo maama ono talina balwadde bajja kugamba ntuze bajjanjaba oli omukazi yali azaalisa ate nga lije sabole teryali nti nomuno byakulogeramu bubi kijasikali nga onalaba ebyobuwanga byewaka okitegeera kati tubeerawo maama abeerawo awo kati agenda kuyola ejjukira yali afumbanga emmere naye nga agifumbira bayola kati bakasitoma babasinga bali bamumisinga kati bannatumenya n'agenda nga asolozaamu awo obusente abasolozaamu obusente bamuwa bumu kapito kitegeera si kapito misinde kapito yennyini nga bamuwa kapito nga abeewolawolako obusente agamba wenaddamu okukola n'ekikuba jjukira era afumba fiiti kati ng'agamba wenaddamu ekikuba nga mbasasula kitegeera ng'era tukyasomera eri kakireka pipato tusoma looni naye baba looni okusomera ku looni naye boyo omwana asomera ku looni muganda wange baba oba ofuna enti ate nze jjukira nali wayala nali mutonotano nga bidogo ne boyi mu primary nali na mudongo nnyo gwe kyolina omumanya nga ndi awo boyi oyinza obeerawo nga njali kuluma nga obusinga olina bungi naye nga bidogo sitekiyinza novayo ne kikuba namu kasiraapu awo ogamba byaddala kati nga maama ye agenda omulimu gwe kuva waka agenda n'agamba restaurant natandika ofumba no ave waka n'agenda ku ssomero n'abagamba mumanyi abaana abo bazze basome jabasasula kitegeera nga sasula looni naye ng'era nga omanyi nga getoyito olina kyoyagala ava mu bino ebyokwesudyayo kati ate kati awo waliwo kati nga tetunatuuka naye eyo ogenda otugoba mbu biki otugoba kati maama wange kati bwe batumenyera nga tetunagenda kweyo simanya agenda mu kiganda sula mukwano gwe tulina maama waffe omuto twasooka ne tubeerawo awo twalina mukulu waffe ye yamala n'atulekawo ne tusigalawo basatu abawala 2 nange omulenzi omu nga maama waffe agenze ku kizinga nga bamaze otumenya maama yagendamu ku kizinga onoonya ssente boyawo nga maama asindika ssente buli wiiki siwakana asindikanga naye nga asindikira mukulu waffe oyo nga ye ssente azitutusawo nga boye kale nga azitulaga kale nga zitutukako naye nga omanyi omukulu ng'ofunyemu kavubuka kutaanya obulenzi bikiki baganda oba tubawa services ki bulungi okitegeera oba tubawa services bulungi okitegeera ate awo twali tukyasomera nakasomero bakayitanga Bright Academy mbuya kalingawo awo muganda yange nga tubeerawo naye kati awo mweyo situation muganda wange ate kati awo nga sinafuuka nawenja omanyi kye bayita owenja survival for the fittest eyo gimanyi ecosystem olaba bakawenjayo ecosystem yaddala eyo life gye bali mutano wange nawenje nagwe mama yagenda okutuuka okutuga mamu nagenda wa mukwano gwe biki kati olwedde kati awo tuddayo obuto wali we twabadde ewaki we nga tukyasula mu ssabo tubeerawo awo musaawo kati awo wenyinyini mu katoogo waliwo akayumba nga akayumba kagwa terina omu akasulamu okitegeera tewayinyini waako kayumba katako okitegeera mama yange agamba maminalo nga kayumba tukole ki tukaddaabirize tukasuleemu okitegeera amaminalo nga akkiriza kayumba kali kataka nga tugenda tusima ettaka twasima ettaka waliwo barakisi y'omu katoogo eyo kati barakisi yalinga waggulu naye barakisi eri waggulu abe katoogo muli wansi kati twagenda mama yatutuma ettaka tusime kati jjukira kati nze natuuka wali ku kyalo bannange nga bidogosite bijigatako bugasi kiki jjukira nze nali nvambuya ate ova embuya n'ogenda mu katoogo bawe sita ebiseera ebyo okitegeera ab'ekatoogo nga bajigatako obugasi nga badda ku kiro kyange nga mbagamba bameni mumbeeremu tusonde ettaka kiki tusonde ettaka tukumba ettaka we tulitema omanye ettaka lya ttooyi nga waggulu waliyo ttooyi mwe musima wansi
twasima ettaka tukuba ennyumba nga temweralikidde nti nnyini waayo wajjira wano. Ebyo tetwabiriko kubanga eri mu Katogo osavaivingira ku munno. Gwe Katoga bagimanyi. Katoga bagimanyi osavaivingira ku munno. Okitegeera. Kaakati tusima ettaka tuzimba ennyumba tuleeta obuwaati tuteekako. Nga tetwasooka nako bibaati. Twasookako ebigundi bannange boye embeera eyo. Twasookako ebitundubaali kungulu nga tekuli bbaati naye gwe tano wange embeera yo eri eyo. Tusima ettaka kumbe ettaka lya ttooyo kitegeera njuka ettaka ly'ettooyi libeeramu envunyu manyi binene ebivunyu bya bbulaaka. Lwakuba sirina kuddata kusiima oba ezo envunyu ozimanyi ziba za bbulaaka nga nnene. So batera noziwa ebikokokoko ne bizirya sinalako nga babikozesa mu project. Ebyo ebivunyu twali twebase mu nnyumba. Bannange ebivunyu gye byava nagamba ow'ekite kaani ki? Nagamba tulumbiddwa kiwani ki? Ebivunyu nga bivaayo bya bbulaaka. Boy mama wange n'agamba live tetugenda sobola. Kitegeera. Akayumba ne mukavaamu. Akayumba ne tusigala nga tukabeeramu naye nga tetukasiibaamu tukasitulamu busuzi. Nga temutya bivunyu babeerako. Awo nga tetulina yadde na mufaisi tetulina yadde ki. Kati mu kitundu kyaffe waliwo project eyajja baali bagiyita Dream Center era ne kati bakyali mu Katogo. Nga muba mwebase. Mugenda ozuukuka. Ebivunyu ow'essite omanye ebivunyu nga bivaayo buvuwe bati mu bitosi ate bye bivunyu bannange okufa bya bbulaaka nkiwa ab'essite babimanyiiko nkiwa era abo babimanyiiko kiki. Ebivunyu nga biryoka bivaayo awo boy mama agamba mufulume ennyumba biki guggo tubeerawo mu kayumba ebivunyu bikendeddemu naye mama waffe afubanga nnyo buli wiiki atisa tulise ku nkoko tuleme wanka kati ne baza mama wange twalyanga ku kakoko twalyanga okitegeera. Kaakati tuba tuli awo nga project gye bayita Dream Center bajja mu kitundu kyaffe babeerawo awo bagala tusupportinga mu biki byonna mubiiseemu era tata temumuwuliza. Tata tetumuwuliza. Ate ogambako maama naye kati n'emboosi erimu taata. Nga toddawo n'ogala naye maama tubona. Kati nka kunyonyola lwaki nze seebuuza ku taata wange tata kiki. Kati tubeerawo awo aba Dream bajja mu kitundu kyaffe we bajja nga bagamba twagala ebimanyi era supporting abaana balina bitone nasooka nembeerako dansa nze nali dansa nga nkuba omuziki era bamanye yembuya nali nkuba guli omuziki gwennyini ate nga manyi oyimba freestyle. Kati oyo bimanyi abaana boyo mu ghetto babeera balina ebitone n'ebitone ab'emipiira baki kati nga ba Dream Center batugamba omanyi binene ebikonteyina ebyo bibeera ku zitrailer kati nga bo balina gundi yabe nga onalaba nti tugeze Galaxy TV erina ekitebe kyayo ekikulu nti nabo mu katundu kaffe balina ekitebe kyabwe ekikulu naye nga bakikolamu ebyo ebikonteyina ebyo ebya train ebyo ku train ne ku byeno ebyo bitrailer ebyamaguzi ebyo bannange ne bakituwa bulungi nnyo kitegeera nga bagamba mugira mubeere omu tubazimbira akayumba kammwe ne baleeta bali abamanyi okudizayininga obwo obuyumba bw'ettaka ne bakatuzimbira ne bateekako amabaati ne bakubako buli kimu. Nga ffe tusula mu kikonteyina twasula mu kikonteyina omwezi nga mulamba nga tusula mu kikonteyina naye kikonteyina kati nga tekirina omanyi kale nokoyisamu omukono n'ogulayo batyo kati nga ekyo kikonteyina tekirina ku kantu nga munda muteerawo kufulu ku binyolo ne muggalawo ate nga kuliko ne bino kale bakizimbisamuko n'ebintu bya plastic kubanga babeera baagala simanya community biki simanya tebaagala butonde bufe kati nga bakizimbisamu nebyo ebintu naye ng'ekiri empewo bwetufuuwa kati omanye ekikonteyina naye nga bwe kiri wonna wali surrounded by that time Katogo yali nga n'ebyo ebyoluguudo tebyoluzima mu Katogo terunajja kati nga Katogo ekyali eri Katogo pure gy'owulira nti oyitayo eggumite kati nga tubeerawo awo ffe ababbi baali tebatusumbuwa nnyo eyo ekitegeera kuba omubbi kizibu okubba w'abeera n'ababbi baali tebatusumbuwa nnyo eyo naye kati nga gye tubeera naye nga waliyo kifala oba bali bamanyi netunabba tubbe ki soka neweebuze namu getoyite omubbe bwe twali tubeera awo okutya gwe ntya Katonda waliwo kifala naye nga kifala kijja omanyi banene abantu abalinyiba ebitambo jjukira kanene akagundi ke tuyisamu omukono
tekaliiko nga fala ajja nga musezi yennyini nga fala konako n'ekigundi muba mwebase mpe webafuuwa mufunye okutula bwe fala ng'akikuba ng'ate alina bwerere ng'akikuba nga ogano ng'akikuba biri byennyini twamala omwezi mulamba kati wetwaddeyo ku kikonteyina jjukira wali wabeerayo nnyo abaana bakawenja babiki ate kati awo netandike kati ofuukira ddala mu bali abaana nga temuvayo ne mugana nayo n'omusezi atumazeeko egundi lwaki tuvayo ne tumukuba kasita batemawo ebisiko yamala n'avaawo kitegeera kati nga netandika jjukira wali ku Dream Center we wali wakuŋŋaanira bali abaana bennyininyini basola kitegeera kati nga kyatukanga n'ekiseera nga mama asobola oyitamu n'atambulamuko kati nga mu katogo n'enjala tesobola kuluma era nze n'emma enjala ennuma sirya kikomando mu mbuya sikirira katogo kitegeera katogo gyenye wantu enjala gye tasobola kuluma ngera kati nafuuka namanyirira kale ekitundu okitegeera nga nzuba nzirako eno nzirako eri nyambuseko embulya ngenzeko enagulu ngenzeko wanzubyemu eno nkubyemu eri kiganda we batyo kati akayumba kaffe kawedde akayumba we kaggwa nga batuwa n'omufaliso gwa gumu nga tubeerawo ogwo omufaliso nga tugwalawo wetuti nga fenafena kwe tuteeka emitwe fenafena kwe tuteeka emitwe nga tuteekako obuteesi mutwe nga ppira tubeerawo kati nenako nga mungi temuli mu bintu birala gamba nti mujja gwa masepiki nga mwebase okugjako ekintu ekyalimu ekyomugaso ffe kennyininyini kubanga wali bila ekyomugaso ekyalimu ffe kennyininyini mu katogo tosobola twali tusula wansi enkuba etonnya amataba gazze kati nze lunaku lumu kati kansooke nkunyumize eno sitole bulungi ogikakase twali kati nga tukyabeeramu akayimba waliwo fala eyajja naye banange nze singa oyo fala yansanga boyi nkyali ndi fiti nga ndi mukulu fala yajja n'agamba jjukira eritano nkiweeyo mu katogo kizibu ogamba omuntu nti lino ettaka lyange nkyo nabo bawamba buwambi abamu okitegeera fala yajja n'agamba mbu lino ettaka eritaka lyali lyange biki kwe tazimba akayumba ho tegiwunye ebalesawo bakundi b'okukyalo batugobye nga batugoba munnange kati awo nga mama agamba nzirawa ekibuzo ekyaliwo nzirawa kati waliwo ekideemu yali deemu kale sijja muyita nakideemu yali deemu ng'abeereyo mu katogo bambi naye deemu naye yali naalongo jjukira ne mama wange naalongo kitegeera adeemu awanyo mama wange respect kati deemu n'agamba deemu yalinawo akayumba ke naye nga deemu ye tapangisa okitegeera n'agamba mujje musule nga muneno nange ffenna okitegeera kati nze bbanga lye nabeerera mu katogo ng'enkuba tetonnya okitegeera we natiira enkuba y'omu katogo basinga bagirabako eno ku kkubo gyasinga amazzi gasaze okitegeera naye ng'oyingiddeko eri twali omwo twebase jjukira oyo deemu yalinga asulayo ku kitanda nga ffe tusula wansi tala mwo twebase nze yali newebati ku mulyango newebase nzikakanye empujjadde ziri awo omusaala nga musanvu enkuba etunnya amanyi amazzi oyingira omundi gumu nga ndowooza musota nasituka nembuka ne ngamba wowo musota maama nga amazzi ne ngamba bya ddala enkuba amazzi gayingira muli buli kimu kisitula kiteeka ku bitanda tano ogenda ofulumayo ng'ebikopo by'abaneiba tano biyitamu kati nali ndi awo nalina dogosite wange eyo bambi yagukola n'ogukola bali bamuyita yali deemu nga bamuyita mamiyo balinga bataano bange enkuba wetonye tunoonyezaawo emiramwa ebidomola biki bigenda bisikulapu biki nga tugendezawo tunoonyezaamu emiramwa nga kati waliwo abasaze abantu ekkubo nga baba babasase enyaala nga babasitudde nga tefe ne tunatuukamu egyo emyaka naye nga gamazzi ge twali tugatambuliramu awo bwe ntuukira kati obuuka kati embeera y'amazzi embeera mu katogo bagiyita water is life. Omulamu obadde otegeeza ki? Timunoonyezaawo omulamwa tunoonyezaawo next kasente okitegeera tugeze kati amazzi galese ekikopo ogambirawo obimanyi kiki ekintu amazzi kye gali galeese mu nnyumba n'ogamba kye gali galeese tegakireeta mu nnyumba direct kye gali galeese mu kompawundi yammwe awo n'ogamba ne ngamba enfulaise lumu enkuba yatonnyako mutera obaamu ebiki biki kye nali nfulaiseko ne nfuninako ddala ssente emmamba enkuba yatonnya nereeta emmamba mu kikajjo ekigundi kyalimu ekikajjo mpozi n'ekirala
Emmamba kati mpozi n'ekirala waliwo enkuba lwe yatonnya ennyo wafala teyaliwo beesize simanyi naye nali nkyali muto si mu bino ebiseera era Mukama ansonyiwe kati wavuddeko ebyo eby'emmamba kuba emmamba twagikwata naye twagiggyako sente omanyi gali agamamba ganene nagirabira omanyi kyamusanvu omanyi teyali emu emmamba zalinga nnya omanyi nezayisukamu ne munyo omanyi ebbumba ewabeera ebbumba naye waliwo ekikajjo naye nga wanene waliwo ebbumba waliwo ebisootwe twagenda tulabaga ntugazinazineba negamba oba misota tweterawo ebiveera bya green banange bameni tugigatteko obugasi twakwata mu naye nze ne basajja bange twafuna nze emmamba ze nasingira ddala olaba ennene ennyo zaali nnya ttaano wange ate n'okuzisalamu munda boyi nga mulimu budogo bwazo obutwe naye boyi emmamba twazikwatirawo wali ne tugamba etufulayise kati nze omulamwa gwe nali ndabye mu mazzi mu nkuba fala yali taliwo ebbeesize era Mukama Katonda ansonyiwe twalina kyali wange baali bamuyita Nangulu ne kati akyaliyo getoyoti kati Nangulu alina jjajjawe gwe baali bayitanga Maayi naye nga Maayi alina obuyumba bwe yakubawo bw'ettaka bwabapangisa nga gye twali tusule babamamiyo kati obuyumba bw'ettaka bwalingayo eyo kati enkuba lumu yatonnya nali beesiwe bati nzikakanye nagenda abadogosite bangamba baliko Isaac Abdulrahman ne badogosite abalala ne basomeramu omulaba ne bangamba oyo waliwo eyeesudde kasaba gamba waliwo eyeesudde omanyirawo tutuukawe bati enkuba etonnya amazzi ye gayingiriddewo abantu bubinya abantu bali eri ku kkubo faala yalese ennyumba nsigule okitegeera otuuka munda mulimu kafaliso mulimu kagundi bakayita kaki akasigiri nakaki nakasepiki waliwo n'eggaali ku mabbali eggaali ng'emalirisa ngambirawo mwe temugindabanga akajikasoka ne kagaane ojjukira obugi bweri bwa busumaali okitegeera teeko bwota akasumaali boye funirawo wali ekintu guyisako bati obusumaali bwona kukka wansi yingirirawo munda tuuka munda temulina omwalimu ekifaliso kiri ku kifulodi nga kwatirawo gaali kubirawo panya gitwalirawo eri ku kikonteyina tutuukayo eri bali bagamba mwana egaali tugireesikati ate bali bafunamu omutima ogw'okutya kitegeera bagamba mwana kyokka bo be basookayo mu katoogo kitegeera bagamba mwana eggaali bayinza n'otuloga bayinza n'okukola ki eggaali mpya okitegeera eggaali mpya okitegeera nze mbagamba mwana nze sigenda gopa eggaali bagenda kukola kituwa ssente okitegeera eggaali empya eggaali kibayinza n'otulaba nga tugivuga kati waliwo kyali gwe bayita kyali fe mu katoo kati yalimu olwa planned kid nga naye yaganye ebyovuga avuga ki ebyovuga avuga obugaali kati nga yalinamu akagaali ke nagamba oba akagaali mukanguze naye yaliko katugenza okuba naye yaliko nagamba oba nze mukandekere naye ate naye nagopya nagamba kizeera ajja kumbuza akagaali nkajjeewa ne mugamba ndowooza mmwe temundabanga nabeera nakaawo olunaku lumu akali awo nga bali bonaabona bakagopa bakatya katwalirawo wa baba okusikulapu kiro tukira bati kiro za isawa 2 wa baba kamuterawo okusikulapu baba mugambira agahuze eggaali ogijayo kibi mugambirawo nawe baba nagamba bajja bakwata ne mugamba nedda naawe nzagamba baba nze eggaali mwana nange simanyi eggaali emaze wali enaku n'enaku biki musomeramu amasomo mugambe eggaali yetumanyi wajja yava emaze wali enaku n'enaku enkuba yatonnya eggaali negiraka kati n'eggaali yennyini ogiraba egenda natandika otalagalwa amazzi okitegeera nengimuguza kati ate mala ogimuguza buyuti bugamba mbu biki buwerawo kido gendawo wa ice cream kulunaku buno bwa ice cream sekagamba eggaali mwana eggaali nyini waayo yansanze nanjokyawo bwekya busente nagamba ngimudize ogwo ne guggwa tubeerawo gwali gusoose okubeera nga ojjayo ebitali bibyo kati ogwo nkiwa simanyi naye kwolwo tekyannuma kuba olaba onemba nga ntuta ekintu ky'omuntu those days nga weba otuta ekintu ky'omuntu mwana waliwo ekintu ky'oyina n'ogamba oba lwaki okitutte kati nkyala kujuliza story bakuwamu ssente mmeka mu ggaali eggaali ozaani wampa mu kya musanvu kyokka nga ggaali y'omusajja yalina bagiyita pink papo nga tubeerawo mu katoogo kaffe obulamu butambula kati maama avaayo ku kikonteyina kati ng'avaayo ku kikonteyina ng'afuna wapangisa yafuna wapangisa nawo ne tubeerawo naye baba nga abakazi beeri balina ebigambo jjukira balinayo bupolotipoloti bunene obuyumba naye balina obuyumba bwa kisiru naye babulangirirako mwana abantu ze mbewunya n'obewunya
ngoyinza sura mukabimba k'omukazi n'okabira mbalange n'omisingamu omwezi gwo mujjukire eri abantu buli omwana onya wapangisa eri n'ennyumba ttaano osobola n'ofunayo ennyumba nga n'eyekyesatu awo n'opangisa ennyumba kyesatu otidde n'otya ng'opangisa waliwo n'abamu ng'opangisa ennyumba ng'osulamu ne landirwaddiwo naye nga wulira mukanyama kaba kaweddemu mu Katogo kati twali twapangisako awamateendo ne tuva awamateendo ne tugenda eyo neera ne tuddayo eri neera ku kikonteyina gye twali ne tubeerayo kati ate eyo nafokasingamuko ne nva ku byabayaayo kitegeera n'ensoma bwe natuuka awo mu P6 naye ne tusemuka ate ne tuddayo kati eri mu Katogo akabayaaye bange kitegeera kati ate bwe twaddayo eyo omanyi mu Katogo mulimu division mulimu eri barracks ewali abaana abakyoli abakuba emigere bali abaana kati ne mubeeramu nandeege eri nandeege osobola n'oyita mu nnyumba y'omuntu ng'olowooza nga lukwero naye n'obayitakawo nga beebase naye nga nayo nkwero ne mubeeramu Thailand ne mubeeramu ne Katogo yennyini kati yonna yonna ng'ogigase eba Katogo aya basi kati tubeerayo nze nabeerangayo eyo mu life yange naye nga ntenda okwambukako embuya kati nga nyambuka embuya kufera abaana nga kati ate kati we nadda eri mu Katogo nga nyambuka eno embuya kuferamu ofunayo eyo yuutiwo n'omuferafera awo n'akuwa ku ssente gwe n'oddayo mu Katogo ate kati ombuya tasobola yinnya mu Katogo omuferafera oyinza omugamba ninawo kanene nkatunda biki bikikumbe kafu n'akuwa ku ssente n'oyitamu webityo kati awo wonna wonna baganda bo ne maama wo nga tebagamba naye omwana kati nga tebabitegeera ate kati n'okutambula n'abayaaye abayaaye sigamba nti no bali muno tebalina byakola oba ki manyi mu buyaaye tulinamu omuyaaye nga ye mamizi boy ne tubeeramu n'omuyaaye omusumba omuyaaye omusumba abeera tanywa njaga talya mayirungi takuba abantu ekitegeera ajabuzaawo mu dipo ekitegeera kati mamizi boy yono dogosti buli kimu bakimuwa ewaabwe naye atayagala atayagala gye n'omummu ekitegeera kati nga tubeeramu awo naye nga nze nalinga muyaaye musumba naye nga kati jasinza abayaaye nababeerangamu awo biki naye nga nze sikuba bantu sikola ki nga tonywamu sinywa abayaaye jasimba abeeramu awo obaddemu awo mudipo omuyaaye akutuma pike biki kati nga naye wofunirayo n'omu nakuzola eyo oyitirawo abayaaye bo n'obagamba ye bameni tuliku okitegeera ng'okimanyi egumite tubeeramu awo n'abayaaye kuva kati awo ngena nkula ntandika mbeera omanyirira society kati ngayo ngifitingiddemu naddala sigimanyirira nga neyogaba amazzi gazze manyi ekyokukola nga neyeba kiki manyi ekyokukola kati bali abali bazze obbayamba nga bo baliwa kati abo nabo batuuka ekiseera ne babulamu jjukira bakola mu communities nyingi kati waliwo ekiseera we kyatuuka twalina kagurupu kaffe abavubuka omanyi abavubuka b'okukyalo twalingako badogo paaya bamukozi baani naye nga boyiwola nga bamutano tuli batono naye nga tuzirumye kitegeera kati badogo sita abo bajjanga ebeesi nga bansomerangamu nga bangamba oyo ate kati bo baali batandise boke baali batandise kaliko ennyininyini kateekako kubwa biri byennyininyini okitegeera nga bansalanko ebeesi nabangamba oyo oyiro kiwani ki okitegeera naye kati nze ate awo kyanyamba nali nsoma nali nga nsoma nga sobola kati nga badogo sita bakirira ku makiro ssaawa nga 9 ssaawa awo 11 nga bagenda ku maduuka g'abantu babba ebintu awo bulingo nga kufulira wegaana okweggula fala yasi yuti agiyiwamu na spagulu atista agiyiwamu spagulu tano ofiirwe agiyiwamu spagulu nagamba oba kufulira yamannyo kati kanjuliremu ddala spagulu anti bagambye gigala eggalibwa eddala okitegeera kati lumu twali awo tusunadde ngite kintu bakikoledde lukiseza nga 2 kati waliwo kyali bali bamuyita MK kati yo mamizi boy owaddala gwendo gamba ewaabwe balina bamugulira PlayStation alina PlayStation tugendayo ne tuzanya game ne tumumane ku ssente asoma mugezi yafunye nazi BBB yayitidde ddala okitegeera naye fala niwaba agenze ku ssomero alina ekisawo kya calculator ekisawo kijjudde calculator kati omuntu ababba mwenamwena yituka mu yunebu nga kazi baguza okitegeera noba agiwandiikako erinnya agikulukuutako bwati oli yuti kyokka no nga mamizi boy naye ate nga ayagala kubba kati lumu bagenda ne bakola survey bagenda eyo okukola survey bagenda eyo mabega wa Nomi
oba bali bagenze kubbaani nti waba basangayo oli nga weesite wanange esitole banyinterako buteezi banyinterako na ku makyakololo nnyininyini faala yajja omukono kati ne wana alina embale we bati nga bagutemye faala yali ayagala namutema nsingo otema ensingo eyo bagenda ne batuuka ewa faala bamuguddewo kyokka n'obaana abatwe bamuguddewo bamukubye oluti baguddewo batuuse munda kumbe faala ali muli alinamu omubiri vumbi faala sikayo sijambiyawe bati yali agala temano nateekayo omukono banange bali nga bo bayisemu dda emuke bamuleseyo mabega Mike bamuleseyo mabega Mike yadduka kati emabega wa Nomye waliyo okyala yadduka n'agwa mwala n'asala omwala n'adduka kifaala ekisinga nga kimugoba kati omasala omwala waliyo ebitoogo yadduka yaddukiramu paka eri oba nga bbanda eyo faala nga bakomawo esitole baginterako kitegera esitole bagitera kati tubeera tuli awo kati ku makya bagenda kati koolo ku makya mayingera omanya abayaaye bagenda ne bakola ki ne bakanonamu awo ne beekuŋŋanyakuŋŋanyaamu awo bagenda ssaawa 10 nga bakola save edduuka save eyo yali yadduuka kumenya dduuka batandikira omanyi ng'ovaayo bati mu kakubo k'ewammwe bati edduuka lyennyininyini eryo edduuka omukazi yalina n'amuupira ne kati akyaliyo mu katoogo bwe batandikirako naye nga kufuli engumu ne bayiwamu supagulu ne bagenda naye bali bafaala nga babba butebe gundi za munyu paketi za munyu kati bamala okubba nze mba ndi waka ku makya bankoko ne bagamba oyiro salako tuddawo ku street omanyi street ye Katogo eyo tekala ne tubeerawo ku street ye Katogo ne tubeerawo ne tusunala tuli awo tuli mu mboozi banyumiza bya MK nga bwe bamutemyererere tuba tuli awo ndaba enjama esooka eyitawo tulina aba defense okitegeera defense asooka ayitawo apimamu nagambirawo omwana kano ki kati awo bukyakyamu awo those days nali ntandise kati nali kati awo nyingidde secondary asomera kwa Lady of Consolate eyo aŋŋamba ki kijjukira zaali ssaawa 11 na 12 naŋŋamba omanyi kangende ki ku ssomero nagenda ewaka ne nyambala mba nvayo bati ndi mu uniform ngenda olaba nga bayuti babakutte bali kwekuba mbooko babagambirawo musooke mwekuba ekiboko then tukole ki tubambuse banange nga nze no nga nadde bayuti nga balese ensawo kati omunnyu bali tali kye munnyu obutebe obunene obutebe bw'omu bubalabala omanyi waliwo obunene obubalabu bwe banyweramu buwalagiwalagi obutebe bannaabe naye nga tebatta bantu bo balina abo tebaliimu eyo embeera mu bukiiki mu byakutta bantu taking but not returning naye nga abamu abasinga baali basoma naye nga mwana nga banoonya ki mulamwa we guli kale buli omu bakakasa munne nti nze asinga okola ki tano wange kati firimu eyasinga okunkaabya eyo mu geto gye natunula bwe nti neekubamu ne ŋŋamba ebyekiyaye kambiveemu kambyesonyiwire ddala twali tubeera eyo zirina bbiri twali tubeera eyo mu Katoogo enjama zansalako ewaka ewaffe ku mulyango naye nkyayambala waliwo nali nyambala empale ennyimpi n'essaati naye nga bifaanagana nga biriko ekigundi ky'enjaga kati naye nga kati eyo mu Katoogo nali nzuba Katoogo mbuya naye nga terina ekimu kyenzubiire oluusi nga sirina next nga nzira Katoogo mbuya kati nali ndi awo ekiro nempulira nga bakonkona mama teyaliimu tulina bulaza waffe yafa kati mama nga yamulingako ku kitanda ekitegere tuli awo ngenda owulira konkonko muganda nga gula bamugamba oyira yambala engoye ze nyambala engoye fuluma bwe nti kunteekako mpingo nga bakumanyi erinnya nga balimanyi bambuza ani atunda enjaga mu kitundu nagamba bannange sinazina kwemanyi wali ogitunda oba nga just kati simanyi mwana oba just babali bano bakola bampima bupimi ano nondira mwana muto ngamba simanyi ani atunda njaga mu kitundu kubanza naye sinywa njaga naye nga bali baginywa bali abamu bali bataano bange okitegera simanyi ani atunda njaga mu kitundu bakyali nga banyambusa ku polisi yakyo olipota kiro ssaawa era 8:09 terina omu amanyi oba maama ali mu ddwaliro sisita wange ekaika amanyi nasooka n'embeera jjukira gali akaduukulu kakyo olikota bakamanyi mundo oba kali mu kitaapu oba ki ingini oba kitaapu
naleko waliyo kingi no bakitaapu eyo mu kibake mwane akadukulu akamugo kamanyi ko obuchafu kabeerako banyambuse yakyoli kota je nabeera nenjiga discipline wamalayo banga butatambulya mbayaye mama wange yajja nasuka nanono kitegera kati ogwo omulundi oba gwali gwa kumeka kati mbivaako ebyo byonna byonna nkolawo ttiimu yange y'amazina kitegera ogwo omulundi bali bakansi wali eri mukomera wamalayo bbanga ki namalayo nnaku 2 kati ate ogwo gwali gwa 3 wedde bali banteekateekayokko guno aido era getolina sunalira nnyo mu dipo kubeera aido n'okukwata ebyo ebya public nonsense tolina sunalira nnyo mu dipo mu geto eyo nga tolina next artist ogendamu n'olaba kapiira n'okola kiyo kitegera n'olabamu ku mupiira n'ozannya ku mupiira w'ebityo kati nali nakolawo katimu kange akamazina nga ntandise okafunamu nga tugenda ntupafominga tekyasinga kunuma nga twagenda ntupafominga twali tuzinira ku jjumba ne chakisi twapafominga ne tuwezamu gyali emitwalo nga 10 boyi nga manyi tufulahise nga tumaze bunnyo pafominga tuba tuddayo waka boyi ku Christmas ekiro twagwa mu njamatano bankube pala yanga gundi yangamba kyali owa omusirikale yangamba yakini aba ekitata kini boyi nenjagala okuba ekikalu mama nenjagala okuba ekikalu waya lozi wanzitayo kiso yankube engatto kukubirayo bati ngatto kugwawo ku chakisi kati ate alaba chakisi tebasobola kukkiriza yingira n'obuvuyo bwe munda mu bbala lyabwe ng'ofulumye nagwirawo bwe nti wansi bayiti bonabona ne basaasana ne bayitambe nayinzira nabo ne bandya baba sente zonna zonna nga twazikoze kati nabagamba okoze musango ki obukuba oba oguba musango ki nange simanyi bakuzunga kiro simanyi aida kisoda bankuba ekigato ne bakirawo ne bantekerawo ku muguu wakamba kuntwalirawo kati ogwo omwaka gwali gwa bisiraani bansiiba emirundi nga 8 ku kinaataka naye nga bankwatira ebyo byakuzunga era si kirungi kuzungazunga nnyo mu nga bankwatira ebyo byakuzunga nga kale bambuulirira bankansolingamu oluuso n'abaana ne banziza ewaka oddayo kusomera wadde nze kuva buto bwange njagala osoma siganawe era naye kati nadde nokuddayo okusomera naye fiizi akyakoze eki akyabikoze mwana kuba ndiyalanze kati mbeerawo awo owedde mbeeramu eyo ebisinga ebifirimu by'abayaya mbiraba nga babizanya biki kati waliwo ne firimu emu yo sijja ginyumyaku kuba yo abagimanyi ab'ekatogo bagimanyi yo ndalamu kati tubeerayo kati kituuka ekiseera nva tubeerayo yembuya kati mama ngamba kati nali nsomera ku awaledi consolata nenga kwa awaledi consolata nali mupya nali musinia wanu kati nga omanya abaana basinia wanu nga mwakajja musinia wanu mbeeramu n'amalala nenkola WhatsApp group nga y'abaana b'embuya n'ebbanda tebeematira okitegera nga tonayingirawo musiniya wanu P7 wakola otya kuba eminnyo gye walingamu nakola bulungi nayita n'ogenda musiniya wanu okoze WhatsApp group nayita era esomero lyebale okunsomesa mwana nengenda mu siniya wanu nokola WhatsApp group natuuka eri ku ssomero boye nembakuba mbuli bu freestyle bwange banange ne bagamba dogosite egumite ate kati awo nga sikyakola ki nga nawo naye siswala naswala nkoze ka WhatsApp group ab'embuya n'ebbanda kati ate nga ab'embuya n'ebbanda bezoleya boyi nga bebeera muli bevuma ate nga essomero lyaffe biri eyo kirekanga ebbanda abayaye bajja ku ssomero bankuba bagumpa omanyi okunkuba biri byenyinyini gwe lwaki ova mbuya kati nalinayo bakyali bange era ab'embuya batuwe nga mbateekako oluusi bambere naye gwe abayaye bagumpa binene ebya welcoming party kusomero abayaye bajja abayaye bebasoma abaana ku ssomero balinamu akaze kosoma omwana ku ssomero kamugambirawo gwe kiki naye tebakyabikola kuba kati essomero lyayongerako security abayaye balinamu embeera esoma abaana ku ssomero mbweja ngotutuwa muva kuba pate muze munyumye muli bapya abayaye bagumpa biri byennyininyini kati nabakuwa nsonga ki entuufu anti oli w'embuya ate bobaki bebbanda nensirika kitegere tewaloopa n'ogenda agakange nembaloopa ewadimini
kati bakumi ogenda olopewa ticha agenda bakola kinaawe biri byabaniga ate nga nembuya ate nga teyombuya yo biralamu ate nga tinganze nkimanyi bano nga natazeewo kiki naye lwakuba kati bamaani bakola kini bakwatagana okitegera kati mama nzijayo yantwala okusomero baliyita Live College naye era liri mu kitundu kyennyini nasomayo tamu emu Live College nenjivaako Live College nagivaako nensooka nentuulamu awo ewaka nga tokyasomera ku looni obanga era kyali ku looni kati awo nga sikyasomera ku looni nga mama atandise okufunamu kasente looni eno mama yagamba yagisasula eya primary kati nkunyumiza kino okujjayo ebibuzo byange bya P7 nabijjayo nga nabijjayo ndikola senior 4 kyali yabimpana buwi for free nangamba kwate ebibuzo byogende nabyo nabikimanyi ndi mu senior 4 imagine nabirekayo nensoma senior 1 nensoma senior 2 3 4 abaga registration nengenda nembikimayo nenga kyali era yamala kuŋŋamba mwana bitwale ki ubwere tukusonyiye mbeera yeeyo ne bayuti mbeera yeeyo kati awo nga sasoma second term ya senior 2 ne third term mbeera yeeyo mu bayuti kati kyanjira ddala mu ebyo bishit kati awo firimu nnyingi nnyo zenzanye ne zendabyeko naye kati firimu yasinga okumalamu amaanyi naye ya mama yange ng'akaaba nga nno bivaamu kati nsome anti kati wulira waliyo olunaku oyo firimu sirigyerabira kuba eyo firimu kale nze saafunamu nnyo obulumi bw'amaanyi kubeera saafuna kaggo k'amaanyi naye mama wange ng'egyakabamu agamba nti nina okwekubamu mu mutima ngeekwebyo ebintu by'okubeera n'embeera ziri oba otuuse no gurupu tolina ate gurupu olondamu kale mu gurupu emikwano kyonononono ate ne balina oba basanze tolina balaga nnyo mbwa kitegeera kuba nabo bayuti banno saawa yonna yonna osanga bifaala ne bikwefumbiramu ne bigamba kati nze omubbi asobola okunsanga n'aŋŋamba oyiro olabisa obukodyo bwaffe era kuva namu naye wali ng'olina basajjawo kiki agambirawo ate nagamba kyogamba gwe mubbi asoose naye n'alimuteekamu nawe abantu kiki musanga bulungi nnyo faala ne mugamba avaayo ku ssente waganda nga abaana bamutimbamu kitegeera waleeta nga kiki guggwa nga tukyambua abayuti tukyambua abantu eyo kulwerwe mwana era yembeera mwana sina nnungi nze era oba okyabirimu ebyo by'obubbi wandibivuddemu okitegeera tubeerayo kati twakuba abantu nga tuba rediyo samusanga buli rediyo gy'omanyi nga wali ekututuukako kati okumanya nga poliisi ya Uganda y'amaanyi saamanya oba poliisi ya Uganda oba erimu maanyi ga njawulo poliisi ya Uganda muyinza ogirabirawo naye kola kye bayita okunoonyereza atanaani abesite tukubye abantu tweyagadde tulide sente tunyumye owesite nga tunyuma biri byennyininyini ku buvako tugwe kati kono tugamba enkya idi olunaku olusembayo mu kisiibo njagala ku idi tubeere nga buli omu alinamu bandoze nga 10 twakuba bifaala ku lwerwe leta rediyo leta kino biseera byaddako leta rediyo leta kino tekawo kapito misinde leta ki leta tubasomyawo ne tubakuba ne tumanya ne tuyitamu kati kono twakuba bafaala kati tuba tukubye bafaala weetuti tuvaayo kiki tumaliriza tuvaayo bati kulwerwe tumaze okyakyayika byonna byonna tubitadde munda simasimu biki tusanga kyali yali jasi alina bibi ng'atambula naye bagamba mwana niga mumuleke yali alaga banakolamu zoweeti kuddukadukamu kujoginga yuti nga bamenyi mbaga mwana mumulabisa tebaali bampuliriramu kitegera nabagamba ize tetugenda mulabisa ekitegera tumuleka ayitewo kuba ede twali tutuusa abantu we basobola okutulabira ebijjukira woyita mukulode eri maaso baba basobola okulaba ng'ebitala by'emmotoka bikubamu kyati ensobi gye yakola n'atuyita wakati akugabanga mawaazo nali ndi maaso banene wulira bu mwana yamugambye afande paanakuwa alamu afande kati ne tumupepeterawo mujjako bibye kati ate kati awomanyirawo twalirawo system biki maama kati mukudduka
sategira katikalika waliwo abakyali gwe bayita Oscar ndoza mukuduka bambi teyalinamu ndoza capital fiti mukuduka n'agwa ndoza ate bafala bwe twali tukubye mu gatenga nabo bajja ne bamukwata bwe bamukwata nga bamutwala ku Kinawataka police station nga olioko Oscar bamunyeresa omayo kunyeresa bibi yennyini nowayo lisi nawe mwoli kati nze yali asema oyiro pulo ng'erinnya liri wali ku gundi oyiro pulo wakisi mwennyini original nga nze alina osembayo banange Oscar bamunyeresa kati ekyo yakola okwetasa yabagamba nze ngenda bawayo bonna nze mundeke kuba nze mbadde mpitawo nabo yisinga njagala taasona omuntu yatuwayo fenafena nga we twali oli gwe twali tukubye oba yali mwana wani omukulu baba bukyanga bansi banayisirabangako liri baba nagamba mwakategedde nali ndi awo ndi waka iddi njozamawo ebintu nafulahise dda naye ate olaba ekintu nga kikyali olaba Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu rediyo yalina kalina ka S8 nga kalimu ne layini ya layika naye rediyo twali tukya bizibiri byonna byonna bali babisamuliddewo bameeri ninga rediyo yekyasigaddewo yekyalemedde katale ne layini nga byonna bikyaliwo kyekyatuyamba twatuuka wali dogosite dadi ndatwana kati nze natuuka wali nga bagamba state awo wenyini kukinani nze gwe bajjako neki ne statement awo police batukutte batubuuza ni promota bameni bonna basirise kati nedda nze tebasukana kati nze nga tebanankimana kumukima nali ndi awo bakanjoza bintu mama tana nekimu kyamaanyi mukazi watu enjama zajja baba nga zeesabise baba nga mulimu ziri ezitambadde uniform enjama kundugako we bati bukuŋŋambi kyali bamuyita Fadi yabaleeta kati nga naye bali abala bonna bakuti nga naye batuuseyo dde waabwe kati nga nze asembayo ku listi Fadi yagambirawo wakisi nuka baba n'abasirikale mbaleese kyokka nga ntuuseeko mu budduuko kitegera nengamba oba ntekewo kapito naye ng'obujama bwansazeeko dda nebantekerawo ku mpingo ne banteeka mu mmotoka bananga abantu bekadogo bakuŋŋaana ne bagamba oyo omwana si mubbi oyo omwana nze muntu eyeeyisa obulungi nze muntu eyali yeeyisa obulungi naye mwana sategeera nange nga buli omu akuwakanira naye newuunyisa kale naye neeyisa bulungi kale ku kyalo kitegeera oyo omwana banange omwana asoma nosoma omwana analongo bamututte banange mama wange nalinyawo piki ng'agobera emmotoka enkata zaalinga 7 ne zituvuga paka ku Kinawataka police station twali tukyali baana bato ne bagamba kale mwana mukyali baana bato jjukira n'oyo omusajja omusirika oyo omusajja yali ndowooza yalinamu amayinja gate nga wakiso kitegeera oyo omwana we yajja n'agamba kati batubuuza ani gwe muguza ebintu bwe tuguza ebintu tugamba ffe tulina bwe tuguza ebintu biguza abantu gwe tusanze lwandi omuli mumaze okuwako obujulizi nti muli babbi nedda tetulinaba kitegeera nga batubuuza ani gwe muguza ebintu tugamba ffe bye twabbye twabikoze ki twabiguza biki bikirerere n'ekirala ono omuvubuka ffe twali tutambula n'agwawo ensimbu rediyo n'agikola kyo kitegeera natandikaokanamba ababbi kitegeera kati abasirikale bagamba jjukira nze nali musajja mutono nga nti innocent gamba kano kasobe kadde wali babbi ne banza ate nali ka brown wenza jjukira omuntu wa brown kizibu musubirizaamu nti kiiki okitegeera abaddugavu baliseewo kati bakwatirawo kifaadi si kyekiddugavu ne bakinyiga omanyi omusajja yakikwatamu bwati olugalo n'akisikamu bwe bati eriiso omanyi eriiso kanukawe bati n'alita omulundi gumu nerinnayo wala yagambirawo maama manyi promota gyali bagambirawo kati omanyi promota gyali eriiso n'ayogererawo bali bakyali balina engeri gyakwatamu bwati eriiso n'alisikayo getoyiti n'olabako ekiri wabweru kiri balina kiri bakiyita kumagamaga getoyiti bamukwatirawo eriiso ne balisika bwati bayita omanyi yangala babando naye omulundi gumu yetu yakuba emiranga kajjukira Fadi ate waabwe balinamu ku ssente balina ebikomera balina ennyumba za pangisa tatawe nga wali awo naye nga tatawe ali maziga ne babuza Fadi ani promota Fadi n'agambirawo n'atagizaawo erinnya ab'emmotoka ne bateekamu ki edikini ne bagendayo okumukima kati oyi kyali naye teyalina promota nnyo kitegeera yali awo
fala yaja nambuzo inawo kama pesa nagamba kama pesa kankunonyeze wano bamugambira osebo lukugendera ku mpingo yamutekera ku mpingo muvugirawo kutuka wali osiwe Jinja Road Opiyo bamuyita Fando Opiyo respect oyo mugambirawo respect oyo noba mwana ngo ina mputuki yakuwa discipline if you are not understanding him agambirawo you understand me wajja boy walo chaligo yajja naye boy chali mumpi mubuga bwa kalinga muzeyi naye yagambirawo petero ka box yankali mu mpingo tekako mpingo abazande nene bagamba mukatu bawo kasende bagambirawo muvayo mutinza basiba ha mama wange yasoka n'akaaba ngamba omwana wange bamutute ne batuteka eno wansi wakabanga katikwala jukati ekisoka be twalina abo mugo musango abamu bali bana babasirikale kitekera jukira mbuya waliwo basirikale balax abamu bali bana babasirikale batuteka abana babasirikale benyini nga sente batandika kabamu dogo waki yakaba jukira wansi bana yekumpingo yakaba wowe oiro skempingo oiro mnyugi sempingo oiro kati yali achakawa abanyinga babavuga molo kiri ku speed zikabanga ziri ku speed ziveno na mabega batwala bali babbi benyinyi zikabanga ziri ku speed baba zikabanga ziri ku speed batukulaini chali aliko yogeza mboiro nyigempinga ogani abasirikale kapande kanika apande ali mukambo koya batuni nikubira mu face yenchoka wewe nzirise Kyundi banchukubira okano eno wasinga bakalisa mwene namugamba mwana wasitesirika wewe nzirise oiro nyigise pingo apande forgive me I'm not a flag itakira tutuka yeri boye nakaba kufe na financiwa kizibu boye abakaba balina abataka balina abatono ngabapewa Jinja Road fully Jinja Road abakambwe tutuka ku Jinja Road batukola ki batu tujamu engato batujamu awo betinya nika toina ingira mukaduku na masimbi ki tutuka batugamba mutuyingire kali akaduku waliwo akaduku ka juvenile kibasibiramu abana abato baone kibasibiramu abakulu ati basoka ne bateka mu kali kibasibiramu abakulu